muwala waffe owa mwami Paul Kiwesi Mayanja kitalo ddala. Ate azalibwa maama Constance Oprah. Mukyalo ono ye mukyala yazaala abaana mu mwami the late AK47 oyo yazaalibwa na Bakamillion nabo Bamayanja family sibe kiri kitalo nnyo kitalo ddala. Azaala abaana Xavier ali mu UK, Sherin ali mu USA, abalongo Waswa ne Nakato Nalongo batulekedde. Azaalibwa n'omwami Peter Kiwesi kati mutuuze wa wano Katabi Busambaga waali. Azaalibwa ne Anne Mayanja, Eve Mayanja, Carol Mayanja, Pauline Kiwesi, Sam Kiwesi ne Vincent Kiwesi abali mu USA. Ate betulindirira tubasuubira nti olwokuna bwe banaatuuka wano ku kyalo e Katabi Busambaga. Era taata Mayanja, taata waba AK47 tuli naye wano, yazaala omugenzi AK47. Omukulu Palaso tuli naye wano mu kaseera kano, era tugenda kubeera naye okutuusa lwe tunaawerekera Nalongo Magi. Waliwo abataka abavudde ku Lubya e Kasubi tulinawo Donzela Nalongo waali. Tulinawo omukyala omukukunavu Flavia Namulindwa yali akola mu Bukedde TV waali. Tulinawo Karo Kasita naye waali. Tentative program eri nti enkya lunaku olwokuna naku z'omwezi zijja kuba kadde mwako enkya ku Lwokusatu tujja kuba ne misa, ekitambiro ky'emmisa ku ssaawa 12 mu maka gano wennyini we tuli Katabi Busambaga Canaan Estates. Ekitambiro kya misa bwe kinaaba kiwedde tujja kubaako n'ekyeggulo ekitonotono ekinaaba kiteekateekeddwa. Tusuubira baganda baffe okuva mu USA okutuuka wano ku Lwokuna. Bwe banaaba batuuse ku Lwokuna, omubiri gwa munnaffe Nalongo Magi gujja kubeera gutuusibwa wano ku Lwokutaano. Tubeerewo era n'emmisa, tusulewo n'okukungubaga, era tujja genda okuziika e Butambala ku Lwomukaaga ssaawa 10. E Butambala tujja kwongera okubategeeza entambula yennyini okutuukira ddala ku kijja we tunaamuwerekera. Bodde ya Nalongo yakutuuka wano ssaawa mmeka ku lunaku lwa Friday? Ku lunaku lwa Friday bodde ya Nalongo ejja kutuuka wano ssaawa 3. Tubeerewo naye, tusuubira nti era wajja kubeerawo ekitambiro kya misa nga yatuuse. Ate tusuubira ekitambiro kya misa olw'eggulo ku ssaawa era 12 nga ffenna tukuŋŋaanidde wano. Ku makya ku Saturday tukeere tutambule tugende ku Lubya mu Butambala, tugende e Butambala mu kyalo kiyitibwa Kibugga we tugenda okumugalamiza. Kale tweyanziige owa mwami Paul Kiwesi Mayanja kitalo ddala. Ate azalibwa maama Constance Oprah. Mukyalo ono ye mukyala yazaala abaana mu mwami the late AK47 oyo yazaalibwa na Bakamillion nabo Bamayanja family sibe kiri kitalo nnyo kitalo ddala. Azaala abaana Xavier ali mu UK, Sherin ali mu USA, abalongo Waswa ne Nakato Nalongo batulekedde. Azaalibwa n'omwami Peter Kiwesi kati mutuuze wa wano Katabi Busambaga waali.
azaalibwa ne Anne Mayanja, Eve Mayanja, Carol Mayanja, Pauline Kiwesi, Sam Kiwesi ne Vincent Kiwesi abali mu USA ate betulindirira tubasuubira nti olwokuna bwe banaatuuka wano ku kyalo e Katabi Busambaga. Era taata Mayanja, taata waba AK47 tuli naye wano, yazaala omugenzi AK47. Mukulu Palaso tuli naye wano mu kaseera kano, era tugenda kubeera naye okutuusa lwe tunaawerekera Nalongo Magi. Waliwo abataka abavudde ku Lubya e Kasubi, tulinawo Donzela Nalongo waali, tulinawo omukyala omukukunavu Flavia Namulindwa yali akola mu Bukedde TV waali, tulinawo Karo Kasita naye waali. Tentative program eri nti enkya ku Lwokusatu tujja kuba ne misa, ekitambiro ky'emmisa ku ssaawa 12 mu maka gano wennyini wetuli Katabi Busambaga Canaan Estates. Ekitambiro kya misa bwe kinaaba kiwedde tujja kubaako n'ekyeggulo ekitonotono ekinaaba kiteekateekeddwa. Tusuubira baganda baffe okuva mu USA okutuuka wano ku Lwokuna. Bwe banaaba batuuse ku Lwokuna, omubiri gwa munnaffe Nalongo Magi gujja kubeera gutuusibwa wano ku Lwokutaano. Tubeerewo era n'emmisa, tusulewo n'okukungubaga, era tujja genda okuziika e Butambala ku Lwomukaaga ssaawa 10. E Butambala tujja kwongera okubategeeza entambula yennyini okutuukira ddala ku kijja we tunaamuwerekera. Bodde ya Nalongo yakutuuka wano saameka ku lunaku lwa Friday? Ku lunaku lwa Friday bodde ya Nalongo ejja kutuuka wano ssaawa 3. Tubeerewo naye, tusuubira nti era wajja kubeerawo ekitambiro kya misa nga yatuuse, ate tusuubira ekitambiro kya misa olw'eggulo ku ssaawa era 12 nga ffenna tukuŋŋaanidde wano. Ku makya ku Saturday tukeere tutambule tugende ku Lubya mu Butambala, tugende e Butambala mu kyalo kiyitibwa Kibugga we tugenda okumugalamiza. Kale kamera soko tugieko kamera kamera muzigieko bandi twabulako kamera soko tugieko kamera kamera muzigieko bandi. Muri ba celebrities baffe Sheila Price atuuse waali, Mukulu Palasa atuuse waali, n'abalala tutagenda nga tubategeeza mpolampola nga bwe bayingirawo. Tubeebaza olw'okutulingira mu musaayi. Omanyi guno omukolo ogutaliiko kaadi oluusi gukalubamu okutumiza abantu, naye bwe bwenda ng'otuleetedde kwonna tukaaniriza era bakawandiika bwe bali wano. Muri ba celebrities baffe Sheila Price atuuse waali, Mukulu Palasa atuuse waali, n'abalala tutagenda nga tubategeeza mpolampola nga bwe bayingirawo. Tubeebaza olw'okutulingira mu musaayi, ate tusaba nti mwongere okutugulyagumya. Twongera kubasaba nti waliwo akutte ekitabo kyaffe. Omanyi guno omukolo ogutaliiko
kaadi oluusi bikalubamu okukkiriza abantu naye bwe bwendako tugeetedde kwonna tukaaniriza era bakawandiika bwe bali wano